kwegugungo kw'ekika kino okutaliiko mukulembeze okutaliiko na kiwandiiko kyawamu kikkaanyiziddwako obuzibu bubeeramu kwe kutegeera oba bw'okolako ekimu omatiza bonna. Era okiraba nti mu ggwanga lya Tunisia abaali bagoba Zine Al-Abidine Ben Ali si kwe baatandikirako. Omuvubuka yakwatibwa ng'atunda ebivaavava ku luguudo. KCCA yeeyo nemukwata ne bawamba ebintu bye. Bwe babiwamba mu busungu ne yeekomako omuliro n'atwalibwa ku kitanda. President n'adduka n'azamba ogenda okumulambula ne gavumenti n'etwala ebyobujjanjabi naye n'afa. Abantu ne batandika na kwekalakasa baagala bwenkanya. Ekyava mu bwenkanya twafundikira General Ben Ali addukidde mu ggwanga lya Saudi Arabia gye yafiira. Kakati so kwe kusoomoozebwa okubeerawo mu kwegugungo kw'ekika kino. Kyekyo lwaki William Ruto alina kuba mwegendereza. Era Profesa Kivuta Kibwana omu ku bannabyafuzi abagondevu mu Kenya wiiki ewedde bwe yali awandiika ku Twitter nga byakatandiikiriza yalabula Ruto namuga nti kuno si kwegugunga kwa bulijjo n'olwekyo tokusaagiramu. Kati ba nalukalala omuzungu bayita ba hardliners mu gavumenti ya Ruto tebaamuganya kuwuliriza maloboozi ga kika ekyo. So kati kizibu ogamba nti byawedde kubanga abamu ne lwaki batidde ekya Ruto okukkiriza kubanga beekalakasi kati abamu bagamba nti tulabeka tumusobola. Era ekyazzeeko mu kiro ekikeseza olwaleero ku mutimbagano mu Kenya ku mukuto gwa X ebadde bitambula nga bigamba ku Lwokuna kati ate tulumbe makago bwa president ate ku nsonga ki nti yabavodde mu kwogera kwe bwe yatuuse okubayita abamenyi b'amateeka mulimu abamenyi b'amateeka abaabeetobeseemu kati baga si bamenyi b'amateeka era engombo gye babadde batambuza kati nga beeyita ba fellow criminal kati ngaga nti ba fellow criminals katugende atunnyonnyole mufe ani mumenyi w'amateeka. Era ne batandika n'okutambuza engombo gye batuumye Ruto has lost legitimacy ti okusinzira ku bimaze okubeerawo embeera tekyamusobozesa kubeera president. Era bambaganoga nti n'okulekulira alekulire wabeerewo okulonda kupya nti ekyabaddewo kyabadde kikolwa ekiraga nti abantu bajje obwesige mu gavumenti ya Kenya bwe baatuuse n'okulumba parliament akamu ku bubonero obukulu obwa gavumenti ne bakezza kitegeeza nti gavumenti baagigobye yeekaza bwekaza kati. So kakati baayise bannaabwe bajje bagumbe ku makago bwa president kati kye tulinze okulaba oba nakyo kikyabaawo oba nakyo kinaabaawo kuba baga nti batambuza emiramwa baga nti Occupy State House Ruto has lost legitimacy the hashtags ze bakozesa mu kiro kyonna ekikeeseza olwaleero. So tannabamatiriza ddala olugendo lukyali luwanvu. Omumyuka wa Ruto Rigathi Gachagua agugumbudde Ssaabakesi wa Kenya Nurdin Haji ye ng'agamba nti ono ye yavuddeko okwekalakaasa. Ensonga eno agijjawa oba nsonga kijjawa okugugumbula Ssaabakesi? Ayina ensonga ze era aga nti Nurdin Haji kye yandibadde akola kati kulekulira atavunaanibwe olw'abantu abafudde n'abafiiriddwa ebyabwe n'abafunye obulabe muvaawo mpitewo n'abaddewo okuva wiiki ewedde. Ensonga gyawa esooka Rigathi Gachagua aga nti Nurdin Haji nga Ssaabakesi bwali buvunaanyizibwa bwe okunoonya amawulire ategeere bannakenya kiki kye balowooza ku bbago lino era akibuulire Ruto nti singa yakimubuulira ensonga eno yandibadde yagibwayo mu parliament wiiki ewedde tebandituuse wano. Kati kyavaga nti ebizeeko byonna buvunaanyizibwa bwo kubanga osasulwa kuwa president mawulire matuufu wamuwa mafu kubanga kireka tewasobola kutegeera nti bannakenya ebbago lino tebalyagala. N'olwekyo olina okugobwa oba okulekulira. Rigathi Gachagua era anenya Nurdin Haji
nti yataddewo akakundi kaba akanywa musaayi okuva wiiki ewedde nga ke kawamba abo abateeberezebwa okubanga ku mutimbagano be bakuma mbannaabwe omuliro, ke katemula abamu ku abo abaatemuddwa saako n'okutulugunya abamu abali mu buwambe. Era essira yasinze kuliteeka ku mutabani wa Attorney General eyamaze essaawa 18 mu nkomi ng'abuuza musango ki gwe mubadde mumuvunaana. Kati yaga nti akakundi Nuruddin Haji ke yataddewo ke kabadde kakola ebyo okutigomya abaana b'e Kenya ababadde mu kwekalakaasa. Gachagua eraga nti Nuruddin Haji omulimo gwe gumulemye n'atandika kuwaayiriza balala era nga abamu ku bawaayiriza yeye Rigathi Gachagua. Naga nti azaamuteekako ebigambo wa president kyekirwaki ne mu nkiiko enkulu president takyamuteekamu ekituusiza gavumenti okuwaba netuuka ku bizibu bino. Naga nti avaako ebizibu ebyo byonna ye Nuruddin Haji timufo kyokkola omulimu gwe nga Ssaabakesi mu bukugu ate aguyingizaamu ebyobufuzi. Rigathi era yagambye nti yabadde akitegeddeko nti Nuruddin ayina alipoota gye yawandiise ng'erumiriza Uhuru Kenyatta ne Rigathi Gachagua okubanga be bateesiteesi b'okwegugunga kuno okuva wiiki ewedde. Kati bwe badde afundikira ku nsonga eyo n'aga nti naye ekyamusanyudde nti mu kwogera okw'omulundi ogwokubiri ebigambo ebyo Ruto yabyebalamye. Jjukira mu kwogera okwasooka ku lwokubiri yagamba akitegeddeko waliwo abali emabega w'okwekalakaasa kuno. Kati Rigathi Gachagua nti okusinziira ku lipooti ya Nuruddin Haji baateekamu ye ne Uhuru Kenyatta. Kati naye yagambye nti ekyamusanyudde mu kwogera kuno okwajjo ng'ategeeza nga bw'apondoosi ate ebigambo ebyo teyabikomezaawo. Yasaasidde busaasizi bantu naga amaloboozi gammwe tugawulidde n'ebbago lino ngenda kulijjayo n'ensaasaanya tugenda kugisala bwe tuti. Yalambuludde engeri gy'agenda okusala ensaasaanya mu bitongole bya gavumenti okuviira ddala ku ofiisi ye ya president, ofiisi ya vice president, ya deputy president, ebitongole bya gavumenti, ensimbi ezibadde zoonoonebwa mu kutambula engendo, ensimbi ezoonoonebwa mu kugula emmotoka empya, ezo zonna yazisaze. Kati abavuka be babadde basaba okuva ku ntandikwa. Nuruddin Haji era yanenyeza Gachagua yanenyeza Haji ekyokubeera omuntu ateematira abazungu kye bayita inferiority complex. Ky'omulimu gwe baamuwa engato zirabika nnene. Naga nti Haji yali junior officer mu kitongole kino ekya NIS najjibwayo n'afuulibwa ssaabawaabi wa gavumenti DPP. Kati bwe yavudde eyo mu kumuzza yazze ku ntikko kyokka nga ali junior officer. Kati Gachagua agamba nti bwe yakomawo abaali baseniya be ate n'atandika okubeera liikirira ng'alaba nga abamunyooma mu kifo ky'okubeeyambisa okunoonya amawulire ag'obukesa amatuufu yabasuula ku butebe. Naawe ekyokulabirako waliwo badirekita 3 n'abasindika mu ministry za gavumenti gye batayina mirimu babeerayo ku secondment naye ng'otuula kadesiki mwezi ne guziba nga talina kyokolawo tebakujja ku mulimu naye oli katebe. Naga ne wabeerawo ba assistant directors abala 13 era nabo n'abakola bw'atyo n'agenda ng'abateeka ku butebe n'asitula abavubuka abato n'abateeka mu bifo by'obwa director na assistant directors. Kanaga nti abo tebalina kye bayinza kumuyamba ku nsonga za bukesi. N'afundikira ng'agamba nti Nuruddin Haji okwegugunga kuno kwamwambuludde ayina kulekulira bulekulezi.